Ekituufu we kyali nga weseba kana musajja mpulira bubi. No, after losing my baby. Oh, sorry. Yeah. Olubuto lwavaamu. Olimba. Wallahi. Lwavaamu nange simanyi ng'ejinza kinnyulamu. Naye nze ne ndowoozaamu ne ŋŋamba engeri nannyini luto engeri gye baali baloga ewaabwe. For serious. Unaasonyiwa oseka. Naye ate kinsisezza no. Bananyini luto baali baloga ewaabwe? Yeah, Guy Mulogo. Mulogo. Masanyu Mulogo? No. Mulogo. Era gw'oba olowooza nti nnimba. Genda ku page yo gy'alaba. Mulogo. Kati engeri gye nali mu heartbreak ate nga nina stress nnyingi nnyo engeri gye nnina oyimiriza obulamu bwange olubuto nengenda ne nduluzinga. Kitegeera? N'oluluzinga? Yeah. Naye teyankubira na simu kumbuza olubuto lwabadde ki? Yakitegeera nti olubuto lwavaamu? Era alabika yakitegeera kubanga Mulogo ababalogo bajjajja be bamugamba. Bamugamba kyemmanyi. Jamila, don't assume. This is serious. Kati luliwa. No, kyekungamba don't. Asitutuuka eyo mu maaso otandika olaba nga kamaze okulya kakumaliddemu. Bannayinza ate ekisingira ddala okunuma obuvubuka obwegaana abaana nze mampulira njagala kawa butwa. Okimanyi nabirako awo ng'ekyo ekivubuka mpulira njagala kiwa butwa. Kife kiveewo. Bane nga kyantama. Nze kindabikira nga na muzimu. Bannayinza wennyonnyola engeri gye oli omuvubuka gyandabikiramu. Ate na si yekka abasajja mu bonna mwena. Nnyonnyola. Mundabikira bubi. Mulinga muzimu. Era nze mbatumye bati ndaba vampire njereere egenda okunywamu omusaayi. Kati bontuno olaba ebinnyo kungulu? Iye biwanvu. Gwolooza kisikutunuulira mu maaso ndeka n'okundeka. Oyambala lugabire? Ensi yakuba nedda like zininga toziraba nzijja ne lugabire zaako. Ndina ezimpa emirembe. Oli otya? Mchala masavu omubo masanyu omubwati. Obulamu butambula. Omubwati. Obulamu bwe butyo. Kalubamu ne bugonda. Okay. Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Nine gwokyalya. Jamila. Eryo linnya lyo gwokyalya. Bali kutuma bazadde bo. Jajjawo wadde tebaliiwo naye bali kutuma naye daddy bo ye waali. Si gwe gwokyalya. Obadde toligamba nga bantu. Saagala bantu lyogera. Lwaki? Bajja mmanya kyenneddira. Anti gwe gwokyalya. Era nawe ne kikutambulirako n'obeera ng'okola ki? Nga nje kyawe nkola ki? Gwokyalya nga bakyakola ki? Wabivaamu? Wannabivaamu. Hey! By the way, ngenda fuka resbi. Yaba resbi banoonyeeko. Kyeki? Bano abakazi abali ebisiyaga. Lesbi? Babayita ba lesbi noti resbi. Nejogera ofuuka tokimanyi? Nze nange ekituufu sikimanyi nga njagala kulya ku experience. Buli kimu okikoze? Mbikooye. Abasajja sina kye mbafunamu okuleka ebizibu. Anyway, tuli ku The Truth Media, just go subscribe, follow. Ndine gwokyalya Jamila. Gemanya ga matuufu. Ebisigadde bye mulaba ku TikTok. Ebyo yabyepatiikako. Oli bulungi. Naye nga kankubuuze, oli TikToker. Nawe obe okola challenge ya gundi. Kinyankole. Togikolagako. Mbadde banyi wagikola. Ng'okola kyekyo. Sijuulira mu vibe yayo. Tosobola ate kati onogiwulira bw'otya. Kinyankole kibeera kisa. Batugamba kitiribiita. Nange ndi kinyankole ekiddugavu kitiribiita. Naye nga togikolanga. Siwulira vibe yayo. Banvume. Ate nga bakuvumira ki? Abantu ba social media nga bavuma. Abantu nga banvuma. Naye kati obulamu butambula butya? Munne obulamu bwe butyo. Obulamu bukaluba. Kale sometimes mbeera musanyufu. Ne wayitawo essaawa emu ne ntandika okukaaba. Abantu abamu bantumye na tebakyamita na crybe. Balina erinnya lye bantumye ery'ekigambo like nze ne manko impostinze video wasikaaba oli agamba otuna nga yagala okukaaba. Naye nga mbadde musanyufu so okukaaba kati ndoza kyafuse nnomo gyendi. Tebikyannuma. Obeera owoowoola.
kati kiringanga nnomo nga wala omuntu waseka nange kati bwendi kiki kyava kuki no after losing my baby oh sorry yeah olubuto lwavaamu olimba wallahi lwavaamu nange simanyi ng'egyinza kinyunyulamu naye we nagenda mu ddwaliro abasawo ne baŋŋamba nti mbadde ne stress nnyingi nnyo nga ne stressinga biki naye nze ne ndowoozaamu ne ŋŋamba engeri nanyini luto engeri gye baali baloga ewaabwe for serious nasonyiwa oseka naye ate kinsisezza no bananyini luto baali baloga ewaabwe yeah gayi mulogo masanyu mulogo no mulogo era gwoba olowooza nti nnimba genda ku peegi yo gy'alaba mulogo kati engeri gye nali mu heartbreak ate nga nina stress nnyingi nnyo engeri gye nina oyimiriza obulamu bwange olubuto nengenda nenduluzinga kitegeera n'oluluzinga ya naye teyankubira na simu kumbuza olubuto lwabadde ki yakitegeera nti olubuto lwava era alabika yakitegeera kubanga mulogo ababalogo bajjajja be bamugamba kyemmanyi Jamila don't assume this is serious kati luliwa no kyekungamba don't assume nti oli yategeera oba tiwamutegeeza yategeera because alaba era kati ndi nnomo naddawo tulabawo enkyukakyuka yategeera bajjajja be bamugamba kitwakoze kyakoze naye bannaye abaana ab'obuwala mulekerawo ofuna obuto mubawala kankubulire abaana ab'obuwala balaba buno obubuka bwa social media nalowooza nti kalina gye kagenda omumutwala bannaye teri gye kakutwala bobona bulogo bannaye nze wenjogera ne kwaka kabubuka n'omutwe gunnuma kati gokuluma kalogo ndeete dayinapa gunaatera era oba ozina oziteeke kumpi kuba naatera okukaaba tukaabira wano ebyaddala tukaaba no Jamila actually nze mbadde nsinze nga njagala kumanya olubuto olutuuse ku stage ky'obuyambi ofuna mwatereera olubuto lwavaamu era sometimes ndwala nempisibwa bubi kati nabadde nakava mu ddwaliro okundongoosa nga kiki ate kati kyekikulu mu lubuto ndowooza olubuto lwali luvaamu mulimu ebyasigaliramu oba walugjamu no sajjamu lubuto I can't do that ate singa nali walugjamu sandize mu mawulire mu social media omanyi social media bagiyita muba famire y'abantu like ekintu okijja eno yafuuka looya yaabo w'abantu kati sandize wemba nali wakola ki wakulugjamu n'olubuto lwavaamu ate era lwalinga lunnuma naye nga ngenda mu ddwaliro ne bampa eddagala ne lukola ki ne lutereera so ku luno eno kyajjanga kiri so worse nga kiri worse nga kiri bulala negenda otuuka mu ddwaliro nga baŋŋamba tukozese nnyo Oluganda kuba Oluzungu ojja kutugamba ate birala kuba lubadde ogambye once kiba omulundi gumu oba osaze tukozese Luzungu tukozese Luzungu throughout oba osaze Oluganda tukozese Oluganda naye wona okozesa Oluganda n'Oluzungu ogenda kuntabula tukozese Oluganda ogenda kuntabula kati ebigambo byogera birala ng'otegeeza birala era n'omusajja yabagamba saasoma teyakibagamba yatugamba naye ate tukitulaga nnyo nino ate sina ngeri nkikwekamu Oluzungu oyagala odukozesa munembeera njagala ndwogereko mpulire feeling naye nensinkana obuzibu obwo osisikana oba Oluzungu otomera lutomere ngwamu bigwe naye nga bambi ekituufu kiri nti abaana ab'obuwala balekeraawo mulekerawo bambi okwegabiragabira abasajja nze kankubulire by the way nakyuse tokyabikola twava wano ng'otugambye gwe lwotebase na musajja owulira ofa ekituufu wekyali nga wesebaka na musajja mpulira bubi naye kati nina experience gyempiseemu ng'ebyaddala ndabira ddala abasajja tebalina kibanyongerako guys abaana ab'obuwala mukole nze mbyogerako n'amaziga ne gaagala okujja kera ku makya genda okole oyo musajja gw'oli okudeti just agenda kwebakako nga talina kyagenda kuwa olowooza susu agenda kuyamba ki kufuka era agenda kuyiwamu ebizibi ebitalina makulu amaliriza agambe nti olubuto si luki si lwange obuvubuku olabe manga
Bade no bakubye omupiira. Bannange anti obwa. Ovemu no Nzate neta midobwa. Gwe soko olinde. Ogenda kubuulirira omuntu ng'ate ye already bali okay n'omusajja. Mukwano nze kankubulire teri byokke. Teriyo byokke. Omusajja olunamaliriza webati. Bwoba olowooza nti olaba babeera batijja nnyo first relationship. Naye kasita otuuka eyo mu maaso otandika olaba nga kamaze okulya kakumaliddemu. Bannaye nze ate ekisingira ddala okunuma obuvubuka obwegaana abaana nze mampulira njagala kawa butwa. Okimanyi nze nabirako awo ng'ekyo ekivubuka mpulira njagala kiwa butwa. Kife kiveeyo. Bannaye nga kyantama. Nze kindabikiranga na muzimu. Bannaye nze wennyonnyola engeri gye oli omuvubuka gyandabikiramu. Ate na si yekka abasajja mu bonna mwena. Nnyonnyola. Mundabikira bubi. Mulinga muzimu. Era nze mbatumye bati ndaba vampire njereere egenda okunywamu omusaayi. Kati bontuno olaba ebinnyo kungulu. Iye biwanvu. Gwolowooza kisikutunuulira mu maaso ndeka n'okundeka. Bannaye mpulira bubi. Nze mbatunako manjagala kaaba. Kuzza mmeme nzijukira embeera gye nayitamu eri emabega. Banna akasajja kantulugunyaawo. Abaana b'obuwala mwebereremu banne mbeegayiridde. Mbeegayiridde. Akutijjisaawo kale waba akutijjisa akuwa essente. Naye mubeera mu relationship n'obuvubuka just kakanya bukiisi. Kiisi terina kyekwongerako kagenda kuleetera bi-infection. Zizo zakutuusiza. Bangaamu abeeyisiba buno obuguno infections zibatuusa ku malwaliro mutulimba mbu musujja. No, like nze busamba mu ddwaliro. Infections. Need a not infection. See infection. Just engeri gye nabadde n'akayisibwa obubi. Olubuto lwavaamu ddi? Ndoza weeks nga 2 emabega. Lwali luwezezza emyezi emeka? Lwali lugenda mu myezi 4. Oba lwali tuuse mu myaka? Nedda nze mu kutegeera okwange kuba sinza abitegeera ennyo naye lwali lugenda mu myezi 4. Nga lutandise okgejja nga ntandise kale owulire nga mpulira essanyu nga nekwata bu video like. N'omuvubuka talina kyakuwa atakuwadde gundi gw'oli mu kumanyiira naye nga yali akuwadde essanyu. No, yali ampadde essanyu. Omwana yali afuuse wange. Era abaana b'obuwala oba ogenda zaala omwana wo. Ate ogera mutuma amanya geewo. Ate kyogaawe nga mutuma gakola gati. Ng'okera ku makya ng'omwana mutuma gw'okyalya. Ye banne lwaki oyogera ekyo ekinnya? Si linnya lyo. Osindikidde. Kokyalya. Kwali erindeetera n'ebizibu. Bayiramu abantu abatuma gagannyannya gag'ekika. Naye mmaze okyegendereza abantu bonna be bayita bajjamira baliko ekishamu. Okikyo ono omuwala yajja ku kyampanya. Baali bamuyita Jamila. Walaba ebizibu by'akaba bye yali alina. Omwana yalina ebizibu. Kati nze nga natudde obannyonnyola ebizibu ebyange ng'ovudde ku byoyo muyinza okudduka. Nnyonnyolayo nga 2. Nnyonnyolayo ebizibu 2. Nze nafumbirwako nga nina emyaka 15. Njakukuba. Nnyabo. Omusajja yankuba emiggo. Banange nze bwe manga nimba this is true story. Yankuba nga nina emyaka 15 nga nkasuka ninva ku madaala nenzikirira wansi. Nga nkuba awo ne batugoba nnono nga nziruka nenoonya n'abakyala ku myaka 15. Nga nnoonya n'abakyala ne mugamba omusajja nzitira mu nnyumba naye nga ekyewuunyisa sidda waka. Anti nga baali bamuntungako. Ane mukutungako. Abewaka. Abewa bakutusindika mu ddya. Ne bansindikayo. Ebyaddala. Nze nabe wetandika okunyonnyola story. Soko olindeko, soko onyumize. Olubava ku kyokufumbiza. Anti nga sikyasoma. Nga wagaana osoma. No saagaana. Amagezi wagalina? Era naye sikwata nnyo. Sinze muntu akwata ennyo ebintu by'ebitabo. Ebyo ebisigale byonna nkwata mangu n'ebyobutabo. Ebyobusiro obikwata mangu. Ebyobuseegu. Naye tosobola kusoma mu kibiina. Era nze nkugamba ennyimba we zaafulumiranga waliwo oluyimba lwa Shibambu simanyanga. Naye era wakwatanga za Luganda ez'oluzungu tosobola zikwata. Nazo nali nzikwata nno obuyimba wa Tatiana obwo. Nze ekintu nkipikinga mangu ekiba nga kya buseegu. Naye binene eby'ebitabo. Kati bazadde bava ku kyokufumbiza ku myaka kw'ekyo. Tebali bazadde bange yali ssenga wange. Yali ssenga wange ali eyo bamuyita Nalule. Amanya ge galeke. Ngaleke? Ali eyo. Yanfumbiza nengena mu bufumbo n'ensooka mbonaabonere. Nze bankubanga emiggo
kumacha lwaggulo mu ttuntu. Omuvubuka yali wa boda, bannaye saagalya ddala ba boda, nze saagala ba boda. Nga nkuba akomawo ewaka n'akuba, n'addayo n'akuba. Kweza ennyumba ne batugoba. Twali tubeereyo Kanyanya gye twasookera. Ng'olwo ki ekikkubya? Obuzibu bwe nasooka osisinkana before nali mwana w'abagagga asimanyi kukola mirimu. Kati nga okwoza engoye ekyo kinkubya nnyo embooko. Nga sooza ndekawo nangamba yoza engoye agenda okukomawo saa anti jjukira boda bakomawo ewaka. Kimanye emisana? Owa boda omweteekako oba oli awo ng'akomyewo. Saawa aba yaakagenda nkomyewo kulya mmere. Jjukira nga nze simanyi fumba. Nga nfumba ebimere bannange. Nga bimere bya mbizi. Nga obiteekayo bati ku mmeeza nga bakuba nze nanti nga ngiteekawo nnyimiridde. Jjukira nga ndi mwana muto. Yali ayagala ogiteekawo ng'okola ki? Mbunga ofukamidde ate yali Muganda by the way. Nga waba agenda onnaaba nnyimirira ku mulyango. Ababbi. Mbu ababbi bayinza okujja ne bamutuga mu kinaabiro. Nga nnyimirira ku mulyango ne mulinda n'anaaba. Nabonaabona ne kasajja ggwe. Era oba oli eyo ng'ondaba. Nsaba ofe ng'owunya, owunyena nnyo. Bannaye wantuuka. Bannaye wantulugunya. Kati n'emiggo ngiwona ntya. Landiroodi ennyumba gye twaddako ey'okusatu. Mwatambula ennyumba ssatu. Nga kyonna ekitugobya miggo. Ennyumba ey'okusatu. Ng'okwegattako mwegatte. Bulungi nnyo. Kati kankugambe nze ogayi yankuba ne ntuuka ekiseera nga sikyayagala kuwulira sexy. Ng'ekintu sexy kimpulira. Omala ebbanga ki? Emyaka ng'ena. Ng'olwo n'okola ki? Munnaaye nga ngumiikiriza. Nze nno nga ngumiikiriza. Ngumiikiriza kati kwa ennyumba gye tuddako bankuba emiggo. Nasooka nga nankuba. Munnaye nga nkaaba n'enkaaba nagamba ngenda kwokera mu nnyumba eyo byonna ne mbigumira. Nyabo olowooza nnimba. Genda maaso. Munnange. Ng'olwo lwaki ayagala okwokera mu nnyumba? Anti nga mbeera mugamba nsolo kati ye ng'agamba njagala mbu alina true love. Okumanya ninako love eyinza n'omuleetera okunjokera mu nnyumba. Kati kwolwo yankuba ekiro. Yatandika saa 6 nankuba. Ogw'ekiro? Nga nkuba ate nno jjukira nga bw'omanyi ebikonde by'abasajja biruma. Andeekaana. Landiroodi waffe oyo n'ajja n'aleeta bachairmani baani. Oli omusajja yali mukambwe nga bachairmani babaleeta n'abagoba. Afumayo n'oguggo. Kati nga bagamba ekiri mulwadde mu nnyumba eyo. Ekyasinga okumusanyusa kale ne nteekako akamwenyumwenyu yadde nali nzimbye nno yankuba nga sikyasaana kulya. Era ng'abo mukyala Landiroodi oyo yampanga ensujju. Bannaye wakolanga omulimu gwa. Gamba ye yakugubya ottuuka ku ekyo. Kirabika era kituufu. Kuba nze wano eno ndi muddugavu nnyo, ebitundu ebirala ndi mweruko. Mbaako, Jamila mbaako. Sinekira muli. Obuddugavu buva wano ne bwambuka. Buva wano eno. Kyokka n'engalo zange. Naye eno feesi baagitulugunyanga. Bankubanga emiggo kati nga mukyala Landiroodi oyo yanfumbira ensujju. Anti nga amanyo tegasa. Era nze by the way amanyo gange. Malwadde. Gamanyo omusobeke temberenge ne livaayo ne likukayo ne ligwa wali. Kubanga n'osiba wa Rama ng'onuuna magumba. Anti enkoko ya Rama egonda. So, munnange gaayo oyo Landiroodi ku makya yakeera ne poliisi. N'agamba mukwatemu ebyamwe ku nnyumba ey'okusatu. Oyo yali mukambwe. N'amugamba siva wano sina ssente nakakusasula. N'amugamba woddamu kuba oyo omwana. Toddamu sula ku nnyumba zino. Mugenderawo ne mwekubira eyo. Sikufiira wano. Munnange ng'omusajja anneetondera nti nali nange bampaddemu awo ekigundi genda ku poliisi omwawaabiri genda ku poliisi. Bakutaddemu ekibuli. Munnange nga nkola ki ng'olwo nno byonna binawe biri nga saakudda wakajjukire waka bangoba. Genda n'omusajja nga ne bwenzirayo oba oli awo n'apaakinga piki nga nkimye ate ng'awa ensonga nayo ne balaba nga nze mubi. Nga gwe tosobola kwewozaako? Nga neewozaako biki empizi mpitemu era nga nkubira ne mu bantu bange. Jjukira nga bali ng'abankoowa. Oshegere. Munnange ng'oyo musajja nga agamba sigenda kuddamu kukuba.
teyaddamu kunkuba naye nga ntulugunya nze nagambye wentula nenkunyumiza ebintu binakayitamu ku myaka gye nina emyaka 2 oyinza okugamba ndi wa 5 era wonde natulako n'omukazi wa myaka 8 nze ni nnyo abantu abakulu nimunyumiza abasajja lero mubakulu si bana nze sina kinjagaza bwana buto kati ndozulaba ebizibu byembifunyemu bwabugezako ofuna mubizibu nafuna mubizibu uyo nvudde mu lubuto so kwegamba ebintu byenfunye mu buvubuka obuto obwo sina kyenkyabiyagaza njagala abasajja tandikira ku myaka 7 5 agenda okufa mbeko kyensigaza okitegeera sikyalina kinjagaza buvubuka munnange ng'oyo omuki omukulu nga mangamba omukyala ngamba negwe kimanyize ebizibu byongambye sibifuna nze nali ngenze ko mbazadde b'omusajja sajja na oyo yennyini nyini n'omwawabira samwawabira yamenya embooko yayinayo mulamu we kati mulamu we n'agenda n'amugamba oyo sisita we n'abaako byamugamba nti nze bamulamu wange omwami teyajja kumbuuza yangalamiza mu famire y'abazadde be nevuga nankuba embooko ze siryerabira nze bayirawo embeera awo ebizibu ebindeetera okukaaba sigamba mbu ekizibu kyennesaa zino kyekinkabya byemba mpisemu emabega byonna we mbikuŋŋaanya amaziga gakulukuta bukulukusi bankuba embooko natuuka okudda e Kampala nga nkankana bukankanyi nga n'ebyokwogera siina kati jjukira eno ku muzigo twavuddeyo nga bakimire tuddamu kola ki kwekuba bagenda olaba sifuluma mu nnyumba ng'omukyala ajja nkonkona kiki nga nfuluma bweru nze siri nnyo omuntu w'abantu ruyomi nga munyumiza ngagamba naye bannaye akasajja ako tukakolera eki nze nali nga nsabira omusajja oba muwa obutwa oba musindikira abatemu oba mukolera eki nga kyenyinza okubagamba abaana b'obuwala bano abasajja si bantu baffe mwe bantu baffe ebyaddala omusajja atulugunya omuntu nga talina yadde n'ekisa kyakuwadde si muntu waffe namwe abawala temuli bantu baffe ate omukazi asoogumiikiriza omukazi baamukolanga ne waba tayagala muntu asoomugumiikiriza naye omusajja tasobola nimbye olimbye aha namwe muli bakyamumu bannayo omukazi nga yagumiikiriza omusajja oyinza n'okugamba ayinza omukola byonna naye n'obeerawo naye mukwano ogumira bwerere okaddiira bwerere omuntu agenda okukwagala ajja tuuka nga wakaddiwa wenna nga waggwawo olw'okuba wagumira oli kifoodongo kyekiri kuggwe kyekikubonyabonya kikkuba ate olumaliriza ne bigenda ne bibalogaloga ze neetamirwa nno ddala kyekiri kuggwe omutuufu anaagenda okujja nga ntunula nga kizibu naye ekirungi kiri nti ebizigo gyebiri embeera we inaakaluba ennyo nekulyanga ennyigiriza ennyo nja kweyerusa pulani ozirina sente nzina ngamba pulani ozirina ez'okweyerusa zina lwaki oyagala ova ku nakyokkalayo nakyokkala omanyi engeri gye bantulugunyiza ku nakyokkala omanyi kyoba we nakyusa ku kkala nalabikako ng'abantu oli ng'ate okunkuba jjukira eno kkala buli obeera naye yabaddugavu oli ayanguyira okukuba agambe ate anaasigaza ekiwundu naye omweru kikusigala wano kati munnange ndowooza mu pulani naye oli abiboogera ku bizigo nga si birungi nnyo sifuddeeyo bo ababiina wali owulidde afudde ekizigo nti wuuyo yafudde ekizigo yeeyerusiza mukwano saawa yonna era olaba nga nninga ttaala teweewuunya siraba woofuukira ttaala kale ojja kwewuunya kijja kutwalira emyaka egyo sifuddeyo ne wegiba 10 emyaka 10 nga nfunkyuse nempona bino ebizibu gomanyi kala y'abaddugavu omuntu akkuba oluyi n'osirika n'alowooza tannakkuba n'akwongera olulala ninga mazima watuufu n'erinnyo lye kalivuddemu naye nga talina kimulaga nti erinnyo livuddemu talina kimulaga nti akkubye n'alyoka kuba ne oli omusajja yankuba nga nangamba gwe ne wenkukuba enkya bugenda kukyanga olinga bw'obadde ningamba naye banna enfiira ki kati omuvaako otya okweyongerayo munnange nfunaawo ekiwala sikyagala tekyali kikwano kyange naye kyampa amagezi nze omanyi wembeera njogera n'omuntu n'obwongo obusengeka omuwala nga ngamba osobola ofuna ssente beerayo akkuba omwezi nga gumu nga bw'oseevinga ojja tuuka omuvinga
nga sente okola ki olina kati nze mbeeramu obwo obufumbo bw'okutulugunyizibwa ng'oyo gaayi akola ki kati yatuuka n'akyuka bibya ddala nga buli kimu akireeta oluvannyuma before nga ntandise nange nfunye ebiri ebirowoozo ngera akasente ampa kati nze nga akasente kampa we yatandikira okukyuka tegwe ng'olwedo olina ekirowoozo kirala ye yagenda okwagala okukyuka agambe nti munaye Jamila kamuyiseyo bati muntu nga wonkuze ntandise ovaamu omuntu oshegeera nga ndabika bulungi neefaako nagamba ono mukazi wange kankole ki kamufeeko ate nga nze ndi mukyuka olw'okuba nga ngenda kyuka nve mwene embeera eyaki ey'okuntulugunya nterekawo obusente nga ndekera sente gumu kitundu ebiri nga sirya bwentyo nga ngenda mpeza emitwalo bagyali 8 kubanga kyemmanyi ebiseera ebyo nga newe mba sifumbye tayomba nga love weri naye nga ate nze muyinako bukyayi nentuuka nenkwatamu ebintu byange nentambula nengenda budde bwalina bwakiro yagenda okukomawo nga siriimu era bwentyo nendyoka nagula n'akafaliso kanaakatandikibwako nempangisa ennyumba nentandika obeera ate saagenda wala nnyo naye okumulaga nti yali antamye saamuviira genda mbumbeere wala nafuna ennyumba ng'emuli kumpi ate nga zenkana ne price ya ssente nembeerawo ebiseera ebyo nalina abasajja nga bankwana oshegeera nga ndabika bulungi ng'oli okwata emitwalo 3 n'agampa nga sikyamaanyi nga 3 bagampa oli nampaana so ne moving obulamu nenkola ki nemwesonyiwa era ye musajja yekka ndoozi yali antulugunyiza otuuka kweryesa ng'oggyeko n'olubuto oli ate yantulugunya kingi nnyo kitegeeza n'olubuto tukyasula n'omusonyiwa okimanyi waliwo kati nze olaba kituufu olubuto lwavaamu nayisibwa mpise mu bintu bingi n'essente zentaddemu by the way tulaawo ne tuzinyumya zikola business zentadde mu kubeerawo obulamu nga ndi mulamu n'olubuto zikola business kwa kati abantu abamanja bangi lwakuba nze olubuto badde olwewolerako iyi ng'olwobagamba kiwendizaala nedda nga mbagala taata w'omwana ajja leeta ssente era nga wengenda mudwaliro okunzijanjaba taata w'omwana ali bweru naye agenda asindika ssente abeddwaliro bakumanyi oyinza obutamumanya nkuleetera okummanya nonzijanjaba gwe bino bibagamba omuntu teyeewola seewola nti nze nsooka nenzija nenkukuba emboozi muganda wange n'ogamba kankawole kajja leeta okimanyi nze nva ku booda kati nze wembeera saagala tuusaawo nnyo ba booda naye wenva wano ku booda booda enteeka ng'eri oshegeera kati eri yijja ensula oba kale ensula eno owa booda muleka kukuba saa 6 ogw'ekiro ku lw'amasani yanvaayo saawa 5 owa booda muleka eri nenzija nga ntambula paka wentuka ku nnyumba kimuleetera okukkiriza nti agenda kukoma okuba tuzze tunyumya nga munyumiza ebintu ebimuleetera oseka buli ssaawa n'ababooda babba nze ate ababooda engeri gye bantabamu sinza butamubba naawe nga lwaki simubba mwana wa mange wa kitange Jamila nzize munyumiza ekiboozi kyange kyonna okuva eri nga lwaki simubba banaye kankubulire ekintu kimu ngenda fuuka ongambye Lesbi abeera atya Lesbi okatolo nsoko nyumize emboozi ya omuleko otyo omuvaako otyo odduke anti nze nkugamba nnako 5 twevuze okuva eriyo nawe nkugamba nnako 5 olina kyendi nti siina beera awo nzije jjukira tuzze tunyumya era nkugamba anyway kanzije wano nkole ki kanzireete kuba ewaka ninayo change ate enkomawo oluyingira nze nyingira ne kufulu ate kufulu yange eba mabega toyinza namanya ayingidde mu nnyumba ki oluyingira nga nzigalawo nzaba boda mwanta naate z'okozesa ate munena ninye ki zezi owa boda muwe 13 owa uba muwe mmeka nafunye omusajja nkwana yeevuga tofunanga yayeevuga simufunangako nali nfunyako kalusiwuukira ako ka vampire akalogo naye era nako kavuga bino ebimotoka buno bwasookerwa babuyita batya waliwo obumotoka buliawo buliyanga gundi buno motoka ye babuyita kamotoka kali awo bakamanyi kali awo ate yakajjayo ku looni oba bwa miliyoni nga 32
tatambula ne namba za makanika oluguudo lwagendako. Era. Naye Jamila. Twava wano Lulingo tugambye. Walito kuba omuntu obeera oluto bakukebera status. N'otugamba walito wekakasa ogolabika olowooza oli mulwadde. Wakeberanga wati oli okay? Yeah. Ndi fine. Weekebeza? Allah akyanyambye sinnalwala. Kyenyinza omwebaza. Kino kintu ky'okufuna oluto kyakuyambako okukebera. Yeah, because bakebera ng'ogenda otandika okima eddagala. Naye ntandise okunywa eddagala ly'olubuto ery'emyezi. Sima babiyita bya mwezi. Antinento. Yeah. Bayita batya? Atinento. Yeah, nali ntandise. So ne bakebera HIV ne bamanya embeera gy'onaabeeramu biki. Olime musigamwa. So. Kuba abantu bakomentikanga n'omwana agamba n'obulwadde oli mu kusiga naye ndowooza oli okay. Yeah, ndi okay. Naye naawe ayagala okisobola nti ndi mulwadde sikiina mbuzibu. Kubeera ndabika obulwadde. Yeah, sikiina mbuzibu. Gw'oba ogamba nti ndi mulwadde, it's okay. Naye gw'obeera ng'oli serious kuba kati omanyi abantu ba social media tosobola bakakasa. Tosobola. Weŋŋamba kati oli yawulira kiri eri, ssaawa zino we mugamba nti bankebera nga ndi mulwadde, agenda kugamba olw'okuba kaavuddemu olubuto, kati kalaba kagasiga baana balala. Okitegeera? So, kati gw'oli waddemu okitwala nga bw'okyagala. Kuba naakusiga tomumanyi, tojja mumanya. Birawo abantu abasinga mu ggwanga abalwadde. Wabakebera? Abasinga. Oli musawo? Nze nkulaba, omulwadde mulaba. Naawe onaatera olwala nkulaba. Oli katumbaavu. Nze mba ndaba omuntu omulwadde. Nkuwunyiriza. Kuba nali mbaddemuko ku balwadde. Just kye nasooka okwebaza Allah nti nali mbaddeko mu bantu abalwadde ate Allah nanyamba nesikola ki? Nesirwala. Ekyo nkimwebaliza ddala. Era kyandeetedde okuguka obwongo n'engamba kankole laba sinnalwala. Allah akyanjagala ku ki ku nsi. Wanze bambi n'endwala nnyinza okufa. Nfiirawo ku olwo. Lwaki kiba kikutaba ate bagamba osobola okumira eddagala n'owanga? Eddagala kituufu balimira naye kati olaba nze endwala bulwazi eddagala nga siryokke nalyo. Okitegeera? Ate abantu ku nsi tetufaanagana. Bwe kintu ekikunyiga ennyo nze kinnumya akatini. Okitegeera? Nze saagumiikiriza bulwadde. Naye Rama tasobola kuyamba kuwa mulimu kati singa oli kuki? Yeah, by the way, nga tuzembya ddala. Waliwo sinkanyeko omuntu mu bulamu. N'ogamba ono omuntu mbadde simulaba. Nze by the way guys, Rama ye muntu asosobera ku boss wa. Limaleeyo kuba abantu bamanya Rama kimukubire n'akalanga ategere nti osiima emmere olya ya bwereere leftovers n'otwalako ewaka ate n'akuwa transport n'akuwa omusaala. Yeah, sometimes ino gwe olaba ebyo ne waliwo ne kati ne lwendwala olaba waliwe nali mu struggle. Omwami oyo yambeererawo nnyo. Nali mu struggle, nze nali mu lutalo nga mmwe temumanyi. Nze nali naatera okujja negayire gavumenti bambi endeetere ku buyambi. Naye Allah yanyamba nnyo okumpa Rama Lusania. Abantu abasinga temumanyi Rama Lusania. Naye Rama okimanyi baile kangamba ekyo. Rama Lusania wakolera waliwo society y'abantu bangi. Ate nga omanyi ebintu bya business abantu bangi balaba nti gundi akoze erinnya ne baagala omuyisa obi. Naye ekyewuunyisa bakwata ne babasiba. Abantu abo bennyini besitagenda kugera n'abakwata ne babasiba. Ngani abasiba? Nga we tunabera ba mikwano ne nkwata ne nkusibya. Mikwano gyange egibadde gimpaga n'ejje egibadde kikuwaga ne kitakujjaayo mukomera. Ng'ate egibadde kikuwaga kuvuma oli omunene nti Rama Lusania talina makulu ali bw'ati biki. Rama Lusania n'ajja mu kkomera n'akwatira emitwalo 8 n'akisasula ne bakujja mu kkomera wali mulabye. Nonzi tebansibako naye waliwo abantu baali basibyeko n'abajje ate si omusi babiri. Nze nali ndwadde Rama Lusania baali sinawe muyita. Ekyo kirabikirawo. Temulina we mufaanaganya completely mwe muli muti. Naye ate abantu abamu tebamumanyi. Rama nze namulaba mu kavidiyo ko nga wonsinkana ne Rama. Namulaba mu kavidiyo ko nga mumanyi nze mumanyi. Kati awo olaba nno nze vidiyo zentiro. Ne bye mumanyi Rama oyo. Bodayo mugambi. Siri musanyufu. Njaki mugamba mukama wange. Naye kati nze ebbanga lyemaze ne Rama. Ne bye mukoze mugana nge nze sigumiikirizika. Nawe weemanyi. Sigumiikirizika sigamba munina empisa embi. Naye nze saakulira mu bantu. Siina njogera.
Gwinzo okundaba leero. Mugamba bambi akawala kali simu. Ne sina njogera. Nako gayi wange gwe wavuma. Togenda yo nnyo muleke wamuvuma wamuyisa bubi nno ebyaddala. Jesse yabeera nti engeri gye sina nnyo mikwano ate nali manyi nti no uba nti luli wali okyalimu okubuukabuuka ne kuluna era n'omuddamu. No bwencho kale kwegamanze kwegamba oli oti wamuva emyaka 3 emabega n'omusinkana nga waliso emyaka 3 era n'oddamu n'omuvuma. So Rama mbeererawo bayirawo nze Rama counseling bakita counseling omuntu okutuuza wansi n'agamba nnyabo okuze tokyali oli totegeerekeka olabika bubi ebiseera ebisinga binnuma nimpuyanga walayi biri so deep to me ninkaba n'okaaba naye ng'akubuulirira nangamba ne woona akaaba naye kyewuunyisa simulinaako Oluganda mukama wange shegera era wenkola ensobi ampisanga ani mukozi we mukozi nakubuulya ng'omuntu kati nze nyinza obaga kati mwe nali mu struggle nagenda neetaaga emitwalo 2 nga sina family gwe nsobola kukubira ade ne musaba 2 olaba nabasabanga 5 nga ni mudwaliro just neetaaga kanuna ne batagampa Rama Lusania yangamba sorry Rama Lusania ko olunaku yangamba kuba namala ne mukubira nkera nangamba lwaki tokola lwaki tojja n'okola sente zenkuyinza olaba nga nti naye muneewuzi kuŋŋaanya nanjikiriza by the way yangamba n'okuŋŋamba zino sente oziraba ntono naye osobola zikola boti ne boti nobaako ekyamakulu kyokola ki kyozijjamu gwe wali okuteeka buteesi ku mumwa no nayisiteeka ku mumwa nga ndaba bikooye sente ntini biki oshegeera kwegamba nga nfunaawo ebirowoozo bye sitakola ki bye sitategeera nangamba ne mmunyonyola ne mugamba olaba nagenda nendwana olwala nga nitaaga emitwalo 2 amazima nga siga nambuuza lwaki tewankubira nyamba bali besikozesa ate olwo ow'omunju gwe nkozesa mu bizinesi yange annema okuyamba nangamba gwe oba ofunye era by the way abantu bamanyi okufuna ebizibu nange kennyini nakwata emitwalo 15 n'agikuwa from nowhere shegeera nagamba jiijo genda ogula engoye mazima watufu olabika bubi ng'akagoye oyitiridde odduddamu nedda nga siruddamu ye naye nga nina obugoye bwenkuba muganda wange bukulabisa bubi nga ndabika bubi nnyo nangamba genda ogula engoye so kyenyinza okugamba kiri kimu mu mikwano gyonna mu nsi gye nali nfunye nebaza nnyo Rama Lusania okubeera nga mukwano gwange ate nga boosi wange mwebaliza ddala okuva ku ntobo y'omutima gwange kuba wentandika okwogera bye yali ankole bireke okimanyi nagendako mu periods nga kisaagamba muntu yenna yadde omuwala ku bawala be tukola nabo mugamba nti ni mu periods n'ekituufu sina yadde 10 ate olugoye luyiseemu nagenda nempita Rama nimugamba omanyi Rama nzija kudda waka mwana ndi mu periods ate sina yadde 10 mu kukyogera kyali kinswaza nangamba kati ekyo kyekibadde kikutiisa okwogera nakwata emitwalo 3 nangamba genda wali ogula ejjini 2 ogule ne pads omuntu wa tuyinza musangawo omulala waatakulalaasa kyalo kyonna ate ne bino byogamba nno bya myaka nga 5 emabega naye ng'ate mukola ebintu ebikyasinza okumunyiiza mu nsi nagambye sigumintizika obbe enkoko ye sibba nkoko naye njogera bubi nti omuntu asobola nga ali mukoberansobola bakwegobako no si kunneegobako sina mikwano ate nobeera najjo otya nga oweyisa bubi si kweyisa we bati nze sifunanko kwagalwa oshegeera kankubulira olaba abantu abasinga mu nsi okumenya abantu emitima tebafunangako laavu ebiseera ebisinga asinkana laavu n'agirabanga bukyayi nze omuntu okuŋŋamba nti anjagala nze mba mmanyi alina kumpa ssente kati ogenda kuŋŋamba otyamu nera onjagala nga tompa ssente nze bwe mmanyi era ne bwonkubira amazima okunfiirako leero ogenda kunkubira nga nseka oddemu okunkubira olw'eggulu ngambe ye gwe kiki naawe ng'ondi bubi oshegeera kuba nze mmanyi omuntu abanfaako alina kumpa ssente but ye Rama asobola kikulagana agamba nti omuntu okukufaako tekitegeeza ssente n'okukubira okubuuzaako bubuuza gamba Jamila oli otya weewulira otya leero oyinamu obuzibu oyagala kaaba nze manyi obeerawo nga njagala kaaba ekyo ye yakimanyi ngamba Rama beddala waliwo kasitoma ekintu kyayogedde n'ekinnumiza buli anjagala kaabamu nangamba genda weggalira eri okaabe owulire nga amaziga gagwayo okaabe paka woko era ningina nenegalirayo namala nakuleesera nga kati owulira otya so nze mu bulamu I think yoyo omuntu gw'embeera ndowooza abanfaako ate ekitali mu nsi
abantu wakubye essimu abayagala ssente kati abamu bagamba mundi serebu Jamila serebu alina ssente tuwe ku ssente bagamba batya mundi serebu nawe n'okikiriza sometimes engeri gye sina nnyo bavume ate simanyi vuma by the way bakingamba bali bakuyita kiri bavume simanyi vuma wewe ogenzeko mu comment section yange yavira bani abantu banvuma biki bavume byansinga okunyiiza banvuma waliwo yanga banaye abantu banvuma waliwo yangamba gwe n'omulema teetaga kwagala kale waliwo evuma omuntu byakuvuma walayi nempuyanga jaga n'omulema tasobola kwagala tasawa kunjagala mbulwaki boba ndabika bubi omulala ngamba oli kawala kalungi naye just oli kasiiwuufu omulala ngamba musima anti jjukira nze mama wange yafa nzaala kati nze bwe ndaba omuntu nga ayogera ku mama wange mbeera so tashi kinnuma nnyo nze era wabeera kumpinyiza n'omutuga naye ekintu kino eky'okuvaamu olubuto erudda ndowooza Katonda yalaba nga toli redde kubeera na buvunaanyizibwa busukka kugwe ku muntu omu nedda omwana yali tasobola kunnema bya Shalom nnyinza okwetunda nenyimirizaawo omwana wange ebyaddala naye just ndi mulwadde wa mutima ebyaddala sometimes waliwo embeera gye ntuukamu nga sisobola nange kennyininyini kweyimiriza nga singa musibula kyakulya kuba nze rama mukubira oshegera enjala newe bennuma eti obudde ne buba bwakiro nnyo newe nfunye obuzibu nga neetaaga ssente mukubira wakiri yeewola oli rama yeewola n'ayirawo omuntu omubiri wakiri yaleka okulya naawe omuntu so naye nga ndi awo Shalom nze nsobola ziba ennaku nga siri Dayas ate kyeki Shalom sibimanyi byoyogera simanyi mukufu ex wange nedda Shalom omulala banaye na Shalom nga ex wange biziyiza amanyi agasinga gonna nga adeetinzeeko nadeetingako ku Mike simanyanga Ricky amanyi agasinga mba adeetinzeeko naye ng'obadde Rich abo nze by the way at first we nalaba nga bapostinga Rich nga bamwogera ku nalowooza bawogera ku ex wange we yali Rich ono yali ono Rich lyeryo lyerimu nsi lyerimu oba lyero like ndyogedde bubi so kati sometimes erinnya nsobola lifulumya oli nalowooza ntaginze muntu naye ng'oluusi ngamba ate ki muntu mulala okutaginga kyeki kyotegeeza oba kale ataaka oluzungu tukozese lutono kuba kakati nange ensoberwa so naye ensonga enkulu eyasinze okundeeta ensonga enkulu eri nti oli oke oli essaawa zino ndi oke era naddayo ku mulimu gwange kati okola kati nkola ate ndi nafokasinga n'okusinga luli n'okubulirira abaana abawala ye n'abaana abawala bambi mulekerawo okudetinga obuvubuka tebulina kye bugenda kuwa walayi bukuteekamu bwe bati akasolo kaabo n'akajjayo n'akulekeramu ebizibi ebizibi bikuleetera infection ebizibi bigenda kuleetera olubuto oboneebone zikyangenda bagamba kiri kimu ebizibu byempiseemu olwoba obusajjasajja omusajja owuwa omutuufu gy'ali katala n'amufuna te ng'oba bamugobako bwekeera okole olaba omuntu ng'anaakwagala akwagala olina bw'olabika oshegera buno obuvubuka yekko kagenda kujja oba okola oba tokola kyo kyekaagala kiri eki twegatta kuteekamu susu waako olumaliriza okuteekamu sompyo kakole ki kateekeyo kajja nakwegaana olubuto naye kyenjagala okwebuuza yeegaana olubuto takwebakangako andi oyinza okuba badde webaka ku bangi abakwebako nga okakasotya olwekakasotya nti lulo yes mbadde mbebakako bangi nenvayo ningamba olubuto lulo mba nkitegeeza oba abuzibwa lwaki sigambye bali nandigambye gundi ne gundi ndi lubuto lwammwe silwekakasa buli omu atwaleko paati okitegeera naye nenvayo ningamba nti gundi kiba kitegeeza kyenjogera nkolaki okitegeera mba nkitegeeza okitegeera so abaana abubuwala mulekeraawo bana abavubuka tewali aba social media bano banyumirwe banyumirwe biki mpozi nga oba onyumirwa ng'ogenda gumobere single mother
Mother kale. Nze obulamu bw'okubeera single mother omukazi ali olubuto babeera bamuyita batanga ali single. Era ba single mother ba single mom. Single pregnant. Sinikira bulyamanyi. Abela single pregnant. Go wali single pregnant. Nabona n'olubuto muganda wange. Ngoliki? Single pregnant. Nga mbona n'olubuto nina okulya, nina okunywa. Sina de omukazi w'obutayo yaye oyinza oyo okulya ekibumba ky'omuntu. Kati alenze ngeje saagala abantu muganda. Mwantuuka mumpisiza mu bingi nze era omuntu okushalo banaye wabula banaye simayina yo expo yalo mwagala nnyo anti mabegako yankubirako bantu ngoli lubuto nampayo ne ku ssente nga tubaze kola interview ne interview like wafunamu ko kasente nedda yali yalaba ka video naye nga yete yabika kasanti bitufu abantu bamu bali bamanyi byavudde so kati we yalaba ako ka video n'alaba ne interview na kasanti bitufu ate tali mu Uganda so kyolaba nanyamisayo ku kasente abakimanyi kuba nampostinga namwebaza mugagga Shalom webale kama Shalom neanza kasente kange kompadde naye nali njagala kuddayo ewe yagale naye atali ready Chechabuga kabuto ate yagenda labo mvuba ile wakavuka ko bane kanswaza nnyo kale wadde bye bimwe yafina tweswaza abantu abali bagala okunyamba nga bwe batunanga kwa kakavubuka nga batekayo kakokola tondeka nyuma nga muba mubizibu babaza mubizibu nga bagamba banna yako watuswaza ako nembagamba bannange nga buli omwaka complaininga ko kiche naye oludda nebaza ne Katonda yalabanga ebyedala kabuto sijja kasobola kyebadde gamba wakati kaba kujjanga kammanji omwana akavubuka ate babanjanga nga bana bakuze ngol bana isike kampunyira obubi nze ebyedala kavuka kampunyira bubi ninga oberanga nakungateka kuwunyira bubi kali kawunya kati wakiro wakaleka mbera ngeje kalina akamotoka akevuga shege ekya akakwata iPhone 14 kale mbulamu omwala buyandi etaze nedda si obulamu buyandi etaze ka pretending obulamu abavubuka bamanyi pretending obulamu atikeko kasi ogenda ne keole ngoye tekachina mbuzibu kati atefa avubuka twagala nnyo abawala abalenzi we bati abalenzi abalinga abawala abalinga bawala bati omuyo mulenzi alinga muwala entegeera ye okwewola abikyebyo entegeera ye yonna ombabala sibe bewola engoye osogenda ne wola olugoye ososanga omulenzi ye nayina nga gamamuka naye yazeewola omulenzi asobola okwambala engoye z'ennya nga aziddaddamu naye nga teyeewoza kati abavubuka oyo omuvubuka yeewola engoye ng'ovudde ne ku ekyo ebintu ebisinga mu bulamu bwe byakupretendinga ayogera ninga bakazi shegera omuntu yenna nga asookera ku makya n'ayogera ku mukazi n'amugamba ebigambo ebyandityobodde omukazi aba mukazi tokimanyi ekyo osovayo n'ayogera ku mukazi we ebigambo ebikyafu bw'obyogererwa oba ofukiddewo omukazi era tuba tekyakubalanga musajja erinnya ne muwa linnya ki ayinza oba lwezibi eryo si linnya tumuwe erinnya Peshe ye Peshe ate eryo limugwanidde kuba engeri gyatintinga enviiri ye Peshe bapeshe batintinga enviiri waliwo abantu bye bakola nga walayi biragirawo erinnya lye kati omuvubuka atintinga enviiri wali omulabyeyo natintinga wano najja n'akasala si beeri gundi koboko ye Peshe era tukulamusiza nnyo mukulu Peshe emirimu gy'okola nze byebyo byange sikubuzizaako kirala kuba kati tuli bakazi n'abakazi simanyi nange gye wanfunisaamu lubuto oba oli yakuwa amazzi n'ojja nago ate weewalanga nnyo okubeera awo ng'omukazi alowooza nti oli mukazi bwe ng'olowooza otegeera nnyo olowooza oli muvubuka amalayo e Kampala naye nga oba kuteeka mu bantu mu society baga iyo nga afaananamu baluusi
Ruth anti mu Luganda Lucy oshegeera mu Luganda ye Lucia abo oli mazeeyo kati gwe nga bakutuuzaawo oli wakutunira taga ono si Lucy kumbe ngo ate go weta mannya malala nga manze masanyu ate fe tulaba Lucy mbe ku kyalo kino kubanga kati atozi tabusi gwe nenga bambi sorry about that okuba nti omwana yavaamu so sorry tukyali ku The Truth Media just go subscribe like follow kati kitegeeza obuyambi tokyetaaga era oli waba asazeewo kunnyamba bayilawe we maaso ofuna omusajja nnemeso ogenda mu bwa ongambye oba witawatya resb oba onnyambye kubanga bibi ate njaga musajja kati wambaga bayilawe I'm ready to settle ndi ready settlinga naye nje simanyi nakumanya yo musajja nga mugaga mlengo gosobola okusettlinga gwe nga nasettlinga nno dda naye njagala omusajja bambi ate nga tagenda kunziza munnaku ate nzije nga nsabiriza bantu oshegeera omanyi bwe tugamba abantu abagaga muba mulowooza bano abagaga abamalayo tutegeeza omugagga alinamu kasente yeesobola akasobola okukulabirira naye neyeerabirira va ku buno obuvubuka kati akavubuka kajjanga kulama lusanya nga bekajja emmere ya mukazi waako anti jjukira walurama abakozi emmere ya bwereere kati nga apaakinga ey'abakozi apaakinga eya mukazi we naayinayo n'abaana bano bazanya nabo komedi eyo biki ebyo ng'abatwalira kitegeera so omuntu bwatyo simwetaaga mbulamu bwange njagala omuntu asobola okweyimirizaawo nange nannyimirizaawo sigamba mbu ng'alina nnyo kuba nange nkola naye nga nnyongerako ekyo kyenkola ki kyennina ate nga tafuuka buvunaanyizibwa naye gyendi so njagala wambaga so ayagala ogula ebintu e China bagamba buy with Joseph e China wali okubanga akuyambe namba kwezirioko oyagala anything you want from China so omusindika sente nakushipping ebintu nebijja oba osobola okwimuka n'agenda eri n'akulambuza obutale oba oguza ebintu tolina wabite Kaina's warehouse osobola okutereka ne muteeseganya nga ebintu olindo bireeta so n'okola ki ebintu nebijja e Kampala so China yagikwasaganya ne Uganda bwati ukitegera tokyetaaga kukola ki kubonaabona nnyo nti ogenda China woba oyagala emmotoka ng'ovudde kamotoka koono kabadde ayogerako oli ke yagula akamubonyaabonya tugamba nti emmotoka eri ku shuwa gy'osobola okuvuga n'oweebwa ekitiibwa bamuyita Sula Motors awe Makindi kasita otuuka ku junction ya Salama Road then waliwo kirya ku Entebbe Road then waliwo amafuta ga Africa Oil then opposite bamuyita Sula Motors kibanja mpola kuswapinga oyagala kutunda byonna abikola motoka gyogere bwogezi wagirooteko yajja gikuwa alina branch ey'okubiri ojja kugenda awo ekibuye nga tonatuuka ku police ku Moreland po ojja kulaba kalina bondi nene nnyo bweti kuliko Sula Motors waggulu kiba kikumala bumaze okubanga otuuse ewa Sula Motors okufuna emmotoka gye weetaaga okufuna ey'ebirooto byo okitegeera ate gwe neyeetaaga okulya olusaniya nga lusaniya bya ddala bamwita Ramalusaniya ali wandege ya Katale omusajja oyo bandi muwaaki alina ne branch Entinda mwagigadde ali wandege ya Katale woka eri mwagigadde buzibu ki obwaguddewo owaayi anti abakozi tufuna ebizibu ate jjukira akasente n'amaani akaziza mu bakozi oli omusajja ekisa kyalina mukama wali kikulagako bw'ati olyewuunya nti abantu bo bati gye bali mu nsi Ramalusaniya ali Wandegeya ku Katale genda olye osike ebifi buli kifi gwe lowooza ku Lusaniya nti oyagala ki wallahi omungu tolina nkoko ewoma gy'ogenda jjijja nga tolidde ya Rama bamwita Ramalusaniya right ate okumanya ng'oli omusajja ekituufu agaba ba TikTok bonna obasangawo mulaba nnyo nga bazze okukolerawo obasangawo nandiyagadde nkogere naye baleke kankaleke toyingirira bantu gundi abo babeeraawo bajja kuyisaamu eggaali saagala nnyo oyingirire tusigale kwona eyakusobya by the way guys bambi nebaza ne kano eno
abantu bambi abambeererawo ku lubuto abantu bampa ssente bajjanga ku live ow'etaano ow'ekkumi baneno babayita bakadde amasala akyogerawe batyo babayita ba house managers house manager yaba in charge of the home so mwebale kumbeererawo mwanyamba nnyo okubeera nga essaawa zino nkyali mulamu tomanya olunaku lwandikedde ne mundaba ku social media nga bagamba ono omuwala yafudde olw'ensonga bweti ne bweti era nammwe abayamba ne mutuusa eddoboozi lyange ku bantu abaali beetaaga okunnyamba mwebale nnyo mwebalire ddala nsiima yajasula kuba simanyi ngeri kwolesaamu kusiima kwange naye nga bambi nasiima ne neebaza ne mukama wange Ramalusania weebale ekirinva mukamwa kange weebale nze newe niba nvudde oba ki kyonna nga kitwawudde osigala you still be grateful ndisigala nsiima kasasho nendako tudda mu luzungu tugenda kwogesa muganda wange mpozi ku mbaga yange ekyo naye akimanyi era mbeerawo Rama n'aŋŋamba nekwesa okukola sentence mu luzungu ate kye ŋŋamba how are you today angenda kubuuza what really happened to your pregnancy lwavaamu lwokka tugambe luzungu maama kozesa ku luzungu kozesa akatono akakutwala mu ssomero ka applying omanyi mu luzungu kyemmanyi abortion ate wena agamba abortion emuntu bagenda agamba oluto nalugjamu amasi wekibi ekituufu ekyo kyogera ekituufu abortion means lubuto okuvaamu kati you aborted waba walugjamu miscarriage lwavaamu lwokka miscarriage okay nekyo nga tekyabika ng'omuntu avuddemu olubuto kirabika kiti kibulikyange ekyokulya miswati miscarriage kiwulyanga kyakulya abortion gwoba olugjeemu abortion kiwulika nti abortion ati gwoba olugjeemu gwe kennyini lwo you abort kati miscarriage lwa lwavaamu lwokka miscarriage kyo sijja kikwata kubanga wala impulyanga ekyokulya ekirala ekibuuzo so due to your guys negligence ono omusajja sikiwuliranga nako bambi olabi kyeka kati nze ekubye embogo sikiwuliranga nako nze ekubye embogo kiddemu bulu Jamila wasoba tuwakwata muyadde akatini bwe kati ebyo ebigambo bya bulijjo ebigambo byenjogedde bya daily English gwe bakozesa ewaffe taliiyo it's day to day English omuntu gwe bakozesa just there sikiwulirangako era nze omuntu oba oyagala okunvuma oyitiraawo mpulyanga mpemudde n'okumpemudde kale newombuza essaawa gino nkiddemu sikimanyi kati osobola ogenda kola n'okola interview gwe y'oluzungu nga bagenda kuwa mulimu can you apply for a job interview naye embeerawo wali eri n'egundi babayita batya banene abavuunula bamuyita batya interpreter ayi bannange abannyonnyola yes kati ng'abiddamu wali eri ne computer ate yagenda okukolera ng'akola CV bannange nze CV zange bazikolera ku computer then gwali gwe okunnyonnyola nampa ekipapula n'ekisindika no kati bakuyise oluyimidde mu maaso ga bosi wo ali mu examininga okulaba nti n'omulimu gwakuwadde you suit it you are the suitable person for it wabeerayo oyo omuntu ng'asobola okunnyamba nkole bizinesi yange naye ebyokola interviews nze byannemesa emirimu mingi ate nvaayo nga sinaako buzibu nso ogenda ne baŋŋamba tiogenda kukola interview ne mbagamba asikola interview nenvaayo nga ndi musanyufu nnyo bakuwonyeza ekizibu bamponye bw'oba ntikkudde nze mmanyi bino eno tandikira awo na wano na wali bammaze kati ebigambo byewayakwogera sinaadde n'ekimu kyentegedde osuubira ngenda kukolawo kituufu okole bizinesi kati gwasobola kuyimirizawo bizinesi yo ekyokukola bizinesi nkisobola nja kukola bizinesi neweeba nga si amaanyi nnyo naye nja kukola bizinesi naye ngibaliddeko omusajja nga agenda okumpasa bw'ogibaliddeko akukolere embaga yange
kwembalidde okolera business so kati musabire nnyo nfuna omusajja nzine wajjanga mulema kasitabeera ne ssente obanga ayina obulemu ku mutwe nja kukola kwagala mugu wa ddalu simuyinaako buzibu kasitaba nga mpa ssente ng'asooka nkolera business nja sanyuka nnyo nga mufunye era naakomawo munne nembanyumiza kinafunye genda kubanoonya kubanoonya sijja kusobola baleeta ate baleeta bayungwe ate kubanoonya sijja kusobola babe baleeta bazolozolo abayiika endusu ate kati bwe genda kubanoonya nga gwanoonya njagala omusajja abeere nga yanjagala sagala ate nze mwagala kubanga nze I'm beautiful girl noonya muntu are we matching the word beautiful? Ndi mukazi mulungi ndi ku natural color ekira mama nga nzala munyarwanda bukuli luddo so, akayindo face kwagamba ndi kakazi kalungi ate nkikiririzaamu mu linnya lya Yesu bonna ne bagamba nti amina kati gwagamba nti siri gwamayina ebizibu byo basigaza ebizibu byabwe wamma naye nga I'm happy for you nti wasobola okuddamu okukola kuba luli walingo otandise kubeera ng'ate ndi lubuto onoonya tebakugobye weegobye so it wasn't adding up kyali kibi nnyo bambi naye nga kyamanyi okimanyi abawala gye baliira baswagolinga n'obulumi tebali ate nga bansinga nako mwana yajja nanyumiza story nimpulira nga ate eyange oba si story ng'owulira gwe byolimu oli mu muzannyo ndaba nina n'ekyejjo kingi nnyo yaŋŋamba yalina omusajja yali mugagga n'amufunamu olubuto olubuto lwali lutuuka myezi 7 omusajja n'atandika omutulugunya amukuba olubuto ne lumunyoola n'akaaba n'akulukuta omusajja naye ng'olubuto teruvaamu kati weyawukana n'omusajja n'agenda omusajja n'amugamba ng'oyinza olowooza olaze wala naye ate ogenda bonaabona n'okusinga nti okusinga ng'obadde nange so omuwala bw'agenda n'atandika obeera eyo ne bazadde be omusajja n'atandika omusindikira ebintu sometimes sikkiririza mu bintu ebyo naye gyebiri mu nsi ndikuba ogambye bakuloga olubuto okuva gyebiri naye omuwala kati n'atandika oswagolinga n'obulamu olubuto n'atuka n'aluzaala famire engeri mama we gy'aliwe bamama bakola kyamaanyi oyamba abaana baabwe n'amuyamba ne bakola ki ne batereera n'azaala omwana naye omwana aba aweza omwaka mulamba omwana n'afa so omwana bw'afa yaŋŋamba Jemira tomanyi ssanyu lye nasanyuka nga ndaba omwana wange ng'abuuka bizibu bye nayitamu eri kyokka ate omwana waafa omusajja n'amugamba n'agamba tojja wangaala n'eryo ssanyu lyokola ki lyolina n'amugamba ate ggwe ne bw'onaalagawa olizaala omwana n'ofuna eryo ssanyu so omwana n'aŋŋamba byonna byonna yabiteeka ebbali ebyokuluma omwana we omwana ajjukira akulidde mu mbeera yakubonaabona naye yabiteeka ebbali n'awuliriza ebigambo omusajja bye yamugamba ng'awulira n'agoogera takyayina kyokka afiiridde omwana omusajja era n'addamu n'amusindikira eddagala nga amulaga ayagala afe okitegeera lwaki yakwata bukwasi naddeyo wa musajja babeere bonna yamubonyaabonya ng'ali lubuto bafiiridde omwana era mbu yamala n'akimugambako n'amugamba wandikomyewo eno simanyi tubeera ffenna ne tuzaala omwana omulala oyo waba afudde so kyeyalinga meaning nti bo baliwo kuzaala ettaka ne lirya kitegeera because omusajja omuwala mukunyonyola nga omusajja yali asaddaakanga embuto namwe mubuukabuuka nnyo na buli musajja gwe musanze kati omutuufu ogenda musangawa kikyo vula nkugambye luleka banno bafuna abasajja omwe banajja omutuufu ajja kwereeta mukwano ate kwenyini ogambye ogenda musangawa nedda ajja kwereeta si waakunoonya nti ogende ng'onoonya odeti ngononono olw'okuba nga omutuufu ajja kwereeta kera ku makya genda okole ojja labira awo omuntu omutuufu bayirawe toyinza namumanya oyinza omuvubuka ye musajja gwosobola n'osooka n'ovuma n'omuyisa bubi nnyo naye mu maaso eyo ogenda olaba ng'ate ye muntu gwokoze eki ye mutuufu olaba kyali wange oliwe mukwatagana wakamuvuma ebiri oyo tetusobola baaba ne bwajja kati tuddamu
waliwo omuntu gw'olaba ebivumo bisinziira. Wamuva emyaka 3 emabega n'oddamu n'omuvuma kati era olagala muddamu bannaye oli yene kale ndowooza omutima tegwamusiima. Ate mulekerawo okwagala abasajja abafumbo. Shalom Wandi njagaliza omusajja omufumbo. Bannange olakokokasa ngutadde tomanyira zomba tomanyira tuuka ku ekyo